eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, mbutereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja tukwaniriza osibyeta ssebo osibyeta nnyamala tetuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno etwogera ku nsonga z'amaaso wazibeerawo mu nsi yonna naye nga bujjo ku mawulire ag'enjawulo n'ogategeera mune ki kibaddewo otabadde ne tugakuwa mu mbeera yonna bw'etyo. N'ensonga eyo talekere okusoma zinga Africa wano amuli ekimu nange ekikoze amawulire kyona okuba nga tutubuusa maaso. Talekera mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Africa. South Africa eri wansi muganda wange oluvannyuma lwa President Cyril Ramaphosa okuvaayo n'ateeka omukono ku kiwandiiko lifuka etteeka ery'okweza ettaka eri mu gavumenti ebeeyagadde singa bagenda kukoyako bintu by'amakulu eriyamba abantu bonna ate ettaka lino erisinga obungi nga lirina abazungu baliina baleka ate munnange kati kifuuse kibawalula banasobola okuba ne bazimbira okwo abantu ab'enjawulo. Jjukira President Cyril Ramaphosa yava n'agamba nti etteeka lyataddeko land forms enkyukakyuka zibadasooka ne bakola ez'ettaka mu ggwanga South Africa kyerambika mu lwatu nti eggwanga lyagala okukola ebintu eby'enjawulo naye teririna ttaka. Kyokka ettaka ly'Ebuganda tebalirina lyatwalibwa abakyerupa abazungu abafuka aba South Africa okukosa amayiddwa nga aba Afrikaners. Kakati President yagamba nti webanga eggwanga lyetaaga ettaka lyetaaga nga lyagateekako ssomero, ddwaliro, public system, luguudo gweno naaliyina kkiriza obagaana gavumenti ejja kujja egavumenti nowa tugenda kuba omusente bwe ziti bw'onoogaana ngayo gavumenti eraba nti kituufu nnyo ate eryetaaga ejja ditwalira ku kifuba. Siribaze kuwe ndozano kyaliwoko baga nti abamu balemesa enkulaakulana gavumenti ngenda kukola projects ez'enjawulo. Hakati ne twesanga nti mu South Africa ekizibu ekyaliyo kiri kimu nti nno ku population ku bantu abali mu South Africa ebyaddala abazungu bakyerupe bano bali ebitundu 7 ku 10 bokka 7%. Nekyewunyisa wetuka mu ttaka lye balina lye bakontrolinga ebitundu 7 ku 10 ku ttaka lina e South Africa. Kitegeeza gavumenti bwevaayo nega nti neetaaga ettaka gundi abasajja balina zifaamu balina zirwancha balina ki bazungu kakitegeeza bajja okuba ne banyigirizibwa ate kibote baga kutunza gavumenti egamba tulina okukulaakulana tulina okugaziya enkulaakulana tulina okuteeka ebintu ebinayamba abantu aba South Africa bonna. Kati President yavaayo n'ateeka omukono ku tteeka eryo naga nno lijja kubeerawo kkiriza obagaana. Kakati muganda wange okuliteekawo tuba tuli awo. Elon Musk nzaalwa ya South Africa nenga of course alina obutuuze eri mu America mu Canada yavaayo n'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti nno eno enkola gye bakozeemu ey'ettaka nti bapromote ekyo bayita racism yennyini nga yakyogedde bw'atyo. Kyokka omusajja akyogera bwe twogera naggagga oyo abyogera ebyo ne bye twogera mbu okwezza ttaka kino mbu akikoze mu ngeri eringa yoga nti nyegiriza obanga batunulira kala nti abazungu nti muli bayita obusosoze obw'enjawulo kuba yagamba nti no these are South Africa eyina kye bayita open racist laws mbu amateeka agasosolera ddala nga yerabidde ebyaliwo emyaka gisuka 3 mabega ebisale bya apartheid. Kakati Elon Musk amala okuteeka ku mukutu gwe laba Trump ku lunaku lwa Lwakutaano avaayo n'agamba nti noke embeera bwetyo bweri abantu asooka okwekubira enduulu bayita white farmers abalimi abeeri mu ggwanga South Africa abeeru. Kati Donald Trump ku Lwakutaano avaayo ateeka omukono ku kiwandiiko ekirala executive order nga kyataddeko ku freezinga oba kugira nga ayimiriza obuyambi bwonna obugenda mu South Africa era nga naye kyagamba atunudde kiri kyagamba South Africa yayisiza etteeka erinyigiriza oba erisosola abalimi bano bamagulu meeru. Kakati muganda nga tuliza pressure inera nko kulinnyawo mpola mpola South Africa neddamu naga nti no bine mwogerako ekiteeka sibwe kiwe kiri etteeka mune muli ekebejje ne just jukira gambit no Elon Musk yalondebwa Trump okubeera omuyambi we oba amwa amagezi era nga twogere alinga yafuga n'okufuga kakyaga kino okuba nkiriza obagaana Trump akona mbukonyi. Akati twogera ko muganda nga tuliza
tebitandise butandisi lunaku lwa leero nedda bizze bitandika butandisi ne Trump waze mbuyinza ne explodinga nti enjawukana ezi wakati gwange limaidwanga South Africa ne gwange limaidwanga eri abannafana ba America zane kadambisa biri eya Joe Biden ne mabegako lwaki olw'ebintu bingi nnyo of course. Ekisooka Trump ngena kusomezi 2 February yava na postinga ku mukutu gwe ogwa Truth Social Platform n'agamba South Africa is confiscating land and treating certain classes of people very badly. Mbu South Africa eri mu kunyaga ettaka nga n'abantu ebisika ebimu eby'abantu ebayisa bubi nnyo. Era n'agamba mbu eggwanga lya America terijja kigumiikiriza kino era alina okuba nga liribako ne kye likola. N'alangirira nti ajja kubasala ku byambi bonna ob'omu maaso eyo obugende South Africa paka ng'okunoonyereza kwonna kumaze okukolebwa bulungi nnyo okujjudde. Tyakoma ku ekyo ng'ennaku z'omwezi 7 February yasayininga era ekiwandiiko ekirala Trump ono naga nti nno olw'etteeka lye bataddewo erijjako abantu ettaka lyabwe eryayisibwa mu Desemba mwaka oguwedde nti South Africa kigikkiriza okunyaga ettaka lyabo abatinye ennyo abali mu South Africa kyokka nga tebakompensatinze n'olw'ensonga eyo entedde etteeka lino ery'okuuma South Africa obuyambi bwonna tubutemeko. Akati Omuganda nga tuyiza yagamba n'okugamba mbu ekyo kyayokoze kigenda kuba nkinyigiriza okuba nti bafuna bwenkanya mu by'emirimu mu byenjigiriza mu by'obusuubuzi era kiteekawo n'obukyayi obw'enjawulo eri bannannyini ttaka balandi owners. Olunaku olwaddako n'avayo nyini n'agamba nti nno ayongedde nate omwezi ogwokubiri era ali mu kuba nti ali mu kwogerako eri abawagizi mpozi ne bannamawulire abaaliwo. Trump n'agamba nti nno South Africa terrible things are happening in South Africa ng'ayogera ku ki ku ttaka linnyini oba etteeka ly'ettaka eryo. Akati ne mu kizeogero kye yagamba nti eggwanga erya America lyewaddeyo okuba ndigira resettlinga aba Afrikaners aba South Africans bonna abaana babiranga mune bali ki nga bamaze okukwatwako ettaka lyabwe. Ekyo n'aba Afrikaner bennyininyini bakigaana naga tetujja tukyagala fetwa kusigala eno mu ggwanga erya South Africa. Kakati Uganda nga tudiriza abo batandika olwo mpola okulaga eddala kibayita obukyayi n'okulaganga obusosozo obuliwo mu mbeera bwekyo. Jjukira Donald Trump ono gwe twogerako nga n'agamba nti nno enkolagana ye ne Cyril Ramaphosa yalaga okubanga mune bagikuba mu kibayita ebituli oba ne South Africa. South Africa gyolaba eno ebalega kubanga eteekateeka olukuŋŋaana lwa G20 summit eyo y'abasajja abakola mu byenfuna era ng'egiradu kubanga erukyaza nga 22 February nene state secretary w'eggwanga lya America Rubio yavudde n'agamba tajja kubanga alugjamu olukiiko olwo kubanga South Africa olwo ebintu ebibi biyitirivu nnyo naddala mu kuwamba ettaka n'ebigagga by'abantu. Nejjukira kiki kyegambye ebitundu 7 ku 10 byokka eby'abakyeruppe abali mu ggwanga lya South Africa bakontrolinga ettaka ebitundu ebisukka mu 7 ku 10. Kati baagala bakwateka ku ttaka lino balowooza lyabwe naye atejjukira nga bajja buzzi. Akati awo tuli muganda wange jjukira South Africa eno ekisooka ekolagana eggwanga eriyimaddwanga erya Russia ekolagana ne China ate ebintu ebyo nga yakasayita ng'okolagana nabo America yagamba nti nno ebalaba bubi. Ekirala kya South Africa kyekola yawabira Israeli mu kkooti y'ensi yonna yagitwala mu kkooti y'ensi yonna n'egiwabira nti etta abantu mu Gaza ekyo kye bagamba kino genocide ekyaviirako ne kkooti y'ensi yonna okuba nti eyita Netanyahu ne muddayo kibalwa kibakuntumi bakwatibwe. Oba ojjukira n'okujjukira byonna nga biri bwe bityo South Africa eno yennyini waliwo yateeka olukuŋŋaana olwa BRICS. Jjukira memba wa ICC yateeka olukuŋŋaana lwa BRICS nga bayise ng'olukuŋŋaana olwo lwalimu ensi nga Russia. So Putin yalina okuba nti ajja namugamba tojja bagakuba ne bakukwata. Akati ekiraga nno okkiriza obagaana ali ku saidi ya Russia kyanyiza Abamerika era ne bagamba nti nno anyiiza oba tayagala Israeli era ne bagamba nti nno okkiriza obagaana afuuse mulabe waani wa Amerika kubanga mulabe waba allies baabwe nga Israeli. Kati muganda nga wetuli ensi bwe tuwetambula kati obuyambi bwa freezinze ani afiirwa ani atafiirwa. South Africa yennyini esuubulagana n'eggwanga erimeddwanga erya Amerika era kigambibwa nti nno bw'oba oyogedde ku bintu bye baleeta nono byafuna akatale weekali buli omu aba alina okuba nti afiirwa. Naye lwakuba sometimes kigamba nti nno bano ba trading partners be twogerako South Africa
mu Africa no yesinga okubanga esoma n'eggwanga erya America kuba kigamba nti nno ebintu ebijja mu South Africa ebiva mu America bweza $9 billion 9,3 mwaka 2022 ate bosezo business ezo operating mu ggwanga erima donge South Africa eza America ziri business zirukaaga kalikizo bagana buli omu abafiirwa singa lwakuba America eva munenge neyewaga mu mbeera bwekyo kale kigenda maso mu South Africa yekyo nkujje nate tugeze ko mu ggwanga erima donge erya Israeli ekimu Israeli mnafatuliriza ekiriyo kati tuleka nti nno phase 2 eya ceasefire eyinza okuba ejja kukobanga kola ki etuukirira lwaki Hamas bavene bagamba nti nno bongeddeyo tebagenda kutaa abantu abawambibwa aba hostages aba Israeli kunako olw'omukaaga nga bali banzo ko ni bakola ki baradonga deadline lwaki bagamba Israeli yageze maso neteeka olugaayo mu ndagaano gye bakola nti nno Israeli eganya abantu okudda eri mambuka ga Gaza nga ddiru bwe yali kali bagambe nabo kabajja bakwata abawambe bano tebagenda kubanga bakola ki babata twapavule n'agamba nti nno singa tuuka ku ssaawa 6 ku lunaku olwa Saturday nga temunaba kuwaayo bantu bonna be mulina endagaano ejja kuba esazibwamu nga wajja kuba kibayita geyeena tukakulaba muli oguddamu gwaka oba nedda gambe nti nno Benjamin Netanyahu kyali yagaliza dda embazi kyekyo nakigamba dda kalumanywera ddala ali luddawa wakati w'Abayudaya ne bannaffe amadwanga Abafirisuuti. Okyali mu program Kalumanywera. Okay, buterevu kyali fena mfaturiza okyali Impact FM radio lwasamenja program Kalumanywera nga bulijjo omulangira kalima gegange kali no kyagenda maaso ngato abante Kalumanywera wava wakati w'Abayudaya sako pozina banafa amadwanga Abafirisuuti nagamba nti no kwekanenya ennyo nyini danolaba abasajja no ddala kituufu baso kwanti bakanya nabira bombi nga toli kuyombogana toli sukamuguwa ebigenda maaso mbiwulira mu nsi mwe tuwangalira nagamba nti tino kwantumanya ne dona te emabega tusumula olutambi ne dona emabega back in the days back in time ne tula munaffe Kalumanywera wava lwaki ddala abasajja bano tebali kwatagana oba tebakwatagana awo wetuli kirubuza Kalumanywera avaawa kakati no tusumuludde tukyagenda maaso nga tukyakubuulira era tuleka tulese nate Abayudaya nga munaffe bo bakakana baga nti kijja kyekirijja katujja tubeera tutubere nga tukipinga lo nga tujja emitwe gyaffe lwaki bakyogera kino bali wansi w'obwakabaka kati obumanyiddwa nga obwakabaka amayiddwa aga serious kakati nno ono ojjukira nti yagibwako mu kugibwako baga tali serious n'akamu n'akeddagala ne bamufuuna muga nti nno kale obutakugira nnyo kiri awo obutakusindikiriza nnyo tukwadde ojja kufuuka bishop wa Serona so abadde emperor abadde kabaka owa wekibiyita Western Roman Empire Abayudaya gye bali ng'abantu ba bulijjo ga serious agiddwa kuba emperor oba kabaka afuuliddwa bishop wa Serona teyakyagala ne of course alisto twalako ekyo dhana tokkutta obusi kakati muganda nga tuliza kigambibwa nti nno mu kaseera ako ebyaddirira kyali kimu kubanga bagamba nti nno okuba nti bamugjeewo ki ekyaddako awo jjukira okusookera ddala nakutegeeza nti twala bakabaka waafa bateeko omulala waafa bassaako omulala kakati ebyaddirira omusajja gwe bayitanga Nepos asindikibwa okuva eri kabaka amayiddwa Leo asooka okuva eri kyebata Eastern Roman Empire nti wamaggosa okwanga ogenda mu kintu kino kubanga yeggwe tumanyi oli gali serious tumanyi n'akamu n'akeddagala so najja n'amagye gali serious n'agwambala ne bamukuba ne bamugye nti yali yekukumye naga nti ne basi n'awanika bw'awanika munaffe kitegeeza nti bamudde okuba bishop owa Serona alina okubanga ebintu akakana ne mugana nga yakkakana oba nedda kakati nno tukyagera mu maaso akati baanza okusindika omusajja amayiddwa nga Julius Nepos yalina okuba nti kati yagenda mu maaso okuba nti yafuuse Roman Emperor owawa oweri mu bugwanjuba yabayita Western Roman Empire toma okulaba kabaka yasooka okuba nti yafa Artemisius yafa eyamudya embigere Olibrisius n'afa then waliwo kuba Bisas yali nga tali recognized nani ne emperor oli mu East amayiddwa nga Leo asooka Leo asooka gamba nti alina amaanyi mayitirivu nnyo agasooka gateekawo gwe bayita kabaka yenna abaga okuba nti asika ekibayita entebe kakati ero kwa pointinga Leo kwa pointinga Nepos ono yali komanda w'amagye aberenga alumba aberenga ajjako omusajja amayiddwa nga serious era kitegeeza munafu atuliza wegega serious yamunanga ebinga tabisobolera ddala ne bamukuba n'adduka n'awanika n'oga nti kale tukwadde okuba nti kale tukuconcentrate nze okuba bishop wa Serona kati beera eyo
kachitegeeza munafu mukasera kano kenyini nti Nepos yalina okuba nti afuuka empera era nga empera liyo amaze okuba nti avaawo tuddako nate ani empera ate omupya owa Eastern Roman Empire gwe bayitanga Zeno. Bonna balina okutambuza pulani nga bwelina okuba nti ebeera. Zeno nakwali ali muto nenga at least bamanyi kigenda mu maaso alaba abiyo bwe babadde ng'akola era pulani zonna zonna bwezi we zaali. Kakati nno barecognizinga kyuta Nepos okubeera Western Emperor. Senate yennyini naye mukkiriza nti kale n'abantu ba Italy nabo bamukkiriza. Era mu mangu ago Nepos nga okuba nti akola ebintu ebyo okuba nti akola okulaba nti munange afuuka omuganzi. Ekisooka eri abagenda mu maaso okuba nti bateekawo kibayita obukulembeze obulungi. Ekyokubiri eri obwakabaka eri obwa Eastern. Ekirala n'eri abantu bonna bonna abali mu Italy mu ggwanga lino oba mu bwakabaka nomaddwanga obwa Roma. Kakali muganda nga atuliriza Nepos nga begambye nti nno yalina okuba nga atunula amatwale gonna gonna gamwagala oba nedda. Kakati baliwako amatwale gamaddwanga agaggawu ago nago gaalimu obutabanko bwago kubanga ekitundu kani yakigagga nnyo kati nga bakirumba. Kabaka w'abanafu amaddwanga aba Visigoth bano baali bayeekera amaddwanga Uric yakirumbanga ekitundu kimaddwanga ekyaggawu. Naye Nepos aga nti nalina okuba nga atandika maybe okuba nakyo akyagala ate ku matwale ge. Era kyeyakola yalonda omusajja amaddwanga Sidisius ono ali mutabani we yaliko empera wa Roma amaddwanga Avitus namanya nti nogwogenda okubanga okulira amagye aganakuuma ekitundu ekimaddwanga ekyaggawu obeere nga munange odifusinga abantu bonna bana bazze okuba nti banjeekera. Kakati nno ono gwe yalonda amaddwanga Sidisius yalaga tasobola kubanga munenga adifeatinga oba nga akuba oba nga awangula aba Visigoth. Era kirali kitegeeza nti muganda wange atuwuliriza nti yali taleseewo any other opportunity yonna okuggyako Nepos nga kabaka okutwa ku mmeeza okuteesa ne Uric kuba atateesa omusajja ayinza okujja n'amulumba n'amugyako obwakabaka. Awo Nepos yasindika kyekita munanga ababaka ab'enjawulo eri Uric nga kuliko ne babishops abaroma. Era mu bano mwalimu ne bishop amaddwanga Epiphanius owa Pavia ebagembo ne bazeewo kibayita emirembe kubanga oli yaliko bazzayo emirembe wakati wa Lusima yali Geno ne Emperor amaddwanga Artemius. Kati abagenda no yuno jangu nawo ogendereko ojja kuba nawe osooka nti onyamba. Kade wankwadde nga munnaffe Epiphanius ono gwe twogerako bishop omu kwabo yasindika wamu n'ekibinja ekyo kyonna bageza okuba baleeta kibayita emirembe. Nate ekibinja ekyokubiri kye baasindika kyalimu babishops omwali Leontius owa Ales, kwaliko Faustus owa Lies, kwaliko Gracious owa Marseille, kwaliko ne Basilius owa Ax. Bano babasindika mwaka gwa 475. Babeere nga bagenda ekibatutteyo kwogera ne kabaka ow'abasajja bali bwe biyita bannanga ba Visi Uric oba ekibayita emirembe peace treaty tontabaala nga siri kutabaala. Kati Abaroma abaali mu ggawu ng'ekitunga province eyo benga etwala eryo mwalimu aba Sidonian, mwalimu aba Pollinianus. Bano baali shocked nnyo okukiwulira nti what waliwo endagaano y'emirembe etandise okuba nti eteesebwako mbu wakati w'aba Visigoth bano abayeekera mbalinga kabaka yaga okuba nti abajjamu olukwe mbu kyebaga kiri kimu kyokka baga bateese ku mirembe mu ggawu. Balabanga ebyaddala kabaka amaddwanga Nepos gwe banza okuba nti balonda bateekako afuuse munanga omunafu ennyo nnyini ddala. Naga nti alemedde okuba aba Visigoth aleka munanga ono talina makulu. Naga nti nno kijja kitya nga banyinyi basooka okuba nti beegatta ne kabaka amaddwanga Zeno owali mu Eastern ne basooka bamba ebitundu ebyenjawulo. Munanga ekyaddirira nezo nini bamulumba ne batwaka ekitundu kimaddwanga ekya Constantinople. Ana Constantinople ewali nga ekitebe ekikulu ennyo eky'obwakabaka eri Abaroma kye balinga baagaliye ennyo mu Eastern part of the empire. Bino nno babirowoozaamu ono Emperor amaddwanga Nepos era ng'okubanga munange ye bamukakkanya baga nti omusajja munafu nga bw'okiwulira. Era ezimu kwezi foreign policy oba enkola eyiye namwanga agebunaayira Nepos yakola diiru n'abalaba Vandals banagenda we bali babeera mu North Africa. Kabaka waabwe yali ayagala nnyo okuba naye ng'afuga olw'ensonga nti mutabani we yayagala ate abaana b'obuwala abeeno wansi. Kano ensonga eyo kati Nepos naye agamba nti nno alina okudiringa nabo. Era bali batandise okuba ne batandika okulinyuwinga attacks zaabwe. Batandise okuyita ku mazzi ku Mediterranean balumbe eno mu Rome kuba bali baganda ky'obukulembeze. Kakati olw'ensonga nti no bayitegedde nti no Western Empire yali nafu. N'olw'ensonga Nepos yali forced okuyigonaizinga okugamba nti no bano ba Vandals ebyaddala
bali balina amaanyi era balina okuba ndi batwala ku matwale agamu mu Africa mpozi mu Mediterranean gonna bagatwale be bagafuga. Mwalimu ebizinga nga Sardinia, ebizinga nga Corsica, ng'ebizinga nga Baleares n'ebitundutundu ebya Sicily. Kino kyanyiza Abaroma abamu nagano omusajja ono aliko ki odira otya abayeekera abavanduzi ababbi nobawa ebituntundu nti bafuge olwokuba tolina amanyi gabakuba. Munnange nga Nepos amaze okuba nti alemererwa okuba nti atwala ekitundu kimaddwa nga ekyaggawu kyakola kyali kimu yaddira n'agoba omusajja amaddwa nga Esidius n'amusikiza nate omukulembeze w'amagye omulala amaddwa nga Orestes. Era munnange Orestes eno yali musajja nga distinguished officer bamumanyi yasavinga bulungi nnyo yaliko ku secretary ow'ebiseera biri kabaka amaddwa nga Attila omuhunic era kitu yali musajja mulwanyi. Kati Nepos nga kabaka empera wa Western Roman Empire abuuza omusajja ono gwabadde obukulu bw'amagye amaddwa nga Orestes namuga nti ogenda okukola okimanyi nti njagala kati nkwadde omulimu guguno ogenda kubanga okulembeddemu amagye agenda okuba abavisigothi bano bwona obamala olumbe bano amaddwa nga Abagunians abagenda maaso abali beringa nga basinze eri mu maserengeta gaggawu obangobere. Munanga amagye gono omusajja jeno ow'amagye akulembera amagye amaddwa nga Orestes galimu amagye genyingi getugamba agali agatendekebwa naye ebyaddirira agamu gagambanga nti nno tebajja kulwana okujjako singa kabaka n'abawadde kibayita ettaka abottaka then balwane. Kakati nno n'olwensonga eyo amagye gamala mugamba ebyo abiddiza kabaka Nepos agamba kabaka nti omanyi kabaka sigenda kukkiriza kuba ntulwana nga tukulwanirira abasirikale bayagala kino na kino bagala ttaka era mugana nga tuyiza olwaki mugamba ekyo n'agamba nti nno atuwa yenna ettaka gwe tugwe kuba tulwanirira. Muganda wange kabaka we yagaana ne bamukyusiza ate emmundu naga katulumbe ekibuga kyetwogerako ekyobwakabaka Western Roman Empire kibuga ki Ravenna. Kakati Nepos lwaki nti abasajja n'abayeekera ate beyali yago okuba yesimbako bamusaba ettaka ganyo ddibawa ne bakyusa obwanga bagakuba ne bamulumba bo balitwale ku makakale munaye n'ayita n'atuma ababaka naga nti mugere muyite omusajja amaddwa nga Esidius ate gwe nagoba luli akomewo wajuka Esidius yali amugoba n'amusikiza omusajja amaddwa nga Orestes kati agambye mumukomyewo abeere nga nnyamba kuba abasajja bajja kunzijjako obukulembeze bajja mu kibuga ekimaddwa nga Ravenna. Munnange ngenda kusomeza 28 omwezi gwa August kigambibwa omusajja ono Orestes mwaka gwa 475 nga bwe yasuubiza n'abasirikale be balina okuyingira Ravenna bawambe ettaka kabaka Nepos yagaana okuba nti akola ki abawa. Nepos atumiza Lusidicus gwe yagoba ali eri mu gawuja ng'onnyamba ntaase obusajja bujja. Munnange Esidius erwawo okutuuka era amagye g'omusajja ono Orestes ne gangwa ne gayingira Ravenna bulungi nnyo n'amagye ge. Nepos okiwulira nti bayingidde talina kyakkola n'agwambala n'adduka wuuyo baawo ali ku nnyanja emayiddwa nga Adriatic n'agenda paka mu Salona n'agenda wali mu kibuga ekimayiddwa nga ekya Dalmatia era muganda nga tuwuliriza ng'amazeeko emyezi 14 gyokka ku nte bw'ati ne balaga nti nebyaddala balinga kati gwe basenza oluti. Ngenda kusomeza 3 Oktoba omwaka 475 Orestes yavaayo yennyini kubajjukira yali musajja mulwanyi teyali kabaka ati mulwanyi amaze okukyegera kabaka adduse bamugobye. Kyeyakola yalina omutabani we omuto gwe bayitanga Romulus Augustulus n'agamba nti okuba na leero mutabani wange kati gwofuuse empera owa Western Roman Empire. Kuno kwali kujooga bujoozi muganda ng'atuwuliriza nekyaliwo nga Nepos amaze okudduka agwambadde agenze eri mu Dalmatia gy'atuddeeyo ali mu kye bayita exile. Ono awulira bateeko akaana akato ke kabeera ka empera. Nepos ebyaddala yagamba nti tajja kussa mukono paka ng'entebe agizizza mu mukono gwe. Era munnange gyali eyo ng'atandika okuba nga batandika okwegonaizinga butereevu okwekuŋŋaanya balenga balumba bagaa nti obwakabaka bwaffe obwa Western Roman Empire obwotya akaana akato ka Romulus. Munnange ngenda kusomeza 4 omwezi gwali gwa 9 omwaka 476
Romulus ono gwe twogerako kigambwa tino ng'ali ku ntebe bamutadde kitaba mutaddeko ekyaddirira waliwo omusajja generali yali omubabaliani kubayitanga Flavius Odessa. Flavius Odessa ono yali ali mu Italy nawulira nti no balansa okuba nti bakola ki bawambiddwa alina okujogera bajogeddwa kakati no yateekateeka enkola yonna okulaba ng'akola ki nga ajjako omusajja ono ajjako akaganizi akamaliddwa nga Romulus naga tosuubira kuba tosaana kuba kabaka w'obwakabaka buno nina amajinja kukubira bwereere. Odessa kyeyakola yasindika Romulus omwana ono n'engule yennyini n'amugimujjako namuga nno gijjeeko engule n'agimujjako n'asindika kabaka amaliddwa nga Zeno eri mu Eastern Roman Empire abali bakwatagana eno era n'alayira obuganza eri kabaka Zeno n'amugamba nti nno tetujja kujogera bwe tuti bwe kiba nga kyetaagisa ng'olemedde okufuna agenda okuba nti akwata entebe eno mwesti nga tumwesiga then kitegeeza nti nno Roma yonna esobola okuba nga Roman Empire eddewo nga tujawuddeemu ebeere ng'ekulemberwa empera omu bwati kabaka omu yekka ng'akufuga ali mu kitundu ekimaliddwa ekya Constantinople. Ebyo yabimugamba bino nage tugenda kukkiriza mwana muto okuba nti atufuga kuswala bwe tuti nga tulina amagye gaffe. Akaseera ke kamwaka omunafu atuliriza abakiise okuva eri Nepos batuka mu Constantinople ng'ekibaleese munango nga atuliza kiki kwogera wajjuka Nepos ono yali ng'olwedi yateekebwako kabaka oweri mu Eastern liyo ne Zeno yali yamukkiriza kuba yalisanga ng'olwedi bakoze ki bamusindisa eno. Kati Nepos wawulira nti nno kabaka abaddeko Romulus bamuggyeko omwana ono omuto engule bagizizza waggulu eri ewa Zeno asindika ababaka bajje mu Constantinople kwa kyali kitebe ky'obwakabaka obwa Eastern Roman Empire. Wasindika ababaka ne bajja ne bayoza kabaka Zeno naga nti no sebo tutumiddwa eri kabaka eyavaako Nepos okuva eri mu Basilicas nabuga tujje mu Constantinople wano tukuyozeyoze olw'okuba nti wasobodde okuzza ekibuga ekikulu ng'ekiri mikono gyo. Era n'asaba buyambi omwe ku maanyi aganasobola okuba nti yeddiza obuyinza akamu mu Italy kuba bamugobya kati ali eri muwaŋŋanguse. Munaye kabaka Zeno oweri mu Eastern kyeyawulira naga nti wali tabbo kakati nno n'agamba ambasada abakiise Nepos beyali baza okuba nti atuma naga nti tiwali tabbo kakati nno n'atuma ne bano Odessa beyali maze okuba nti atuma naga nti nnoke nga ba members aba Roman Senate ab'olukiiko olukulu tukimanyi nti nno era abo bennyini abeeyo wansi abatatuwagaliza batta empera eriko kabaka yali gamiddwa nga Artemius kano ensonga eyo ate baddira era omuntu waffe ava mu Roma yennyini omuroma yennyini ali bamugoba Nepos kiba kibi nnyo terujja kikkiriza. Era n'olw'ensonga eyo yasindika ababaka n'abagamba nti temufaayo mugende mugambe Nepos tugenda kukola kyonna kyetusobola okuba tumuzza ku ntebe abeere ng'afuga obwakabaka obwo obwa Western Roman Empire. Zeno yakoma ne kwekyo yagamba Odessa namugamba nti nno ajja kukola kyasobola okuba nti no omusajja ono Odessa afuna kyonna kye yayagala kubanga alisa afune ranka eya patrician ega nti nno ono ye mukulembeze Odessa yafuuse generali ayo kuba nti akulembera amagye gonna obwakabaka bonna nga kyeri yasaba. Namugamba naye kasabira ng'akifunye si kuva eri Zeno naye akyagala ddala njagala kati agenda okuba ng'akimuwa nga ye kabaka aliko gutuzizzaako amayiddwa nga Nepos. Newankubadde nga of course Zeno naye yali yamusuubiza namugamba nti nno Nepos naye batakuwadde engule kitiibwa ekyo ye ajja kimuwa nga Zeno. Era muganda nga tuliriza Zeno yagamba Odessa nti njagala okkiriza n'okukkiriza Nepos ono addeko nga empera wali mu Italy. Era Zeno kyeyakola bo basigala bali influential nga bakyayisa amateeka bakyabawulira nnyo nnyini ddala era kyebakola ne balanga okuba bakolera ddala okuba nti nno Nepo addizibwako ku bukulembeze obwa Western Empire. Era muganda nga tuliza bino nene bikola neti yamuwa kye bayita full military support oba funding okugenda mutwala Italy. Yamuganda so okuddako wali tabbo naye toyinza obutatwala Italy
kakitegeeza kyekyo nti kabaka neyerekeddeyo ko okulaba nti nomunanga amajege gane gakuuma. Odessa kyeyakola yakkiriza obukulembeze bwa Nepos era nga bagambye nti nno Nepos bamuzizako bappa yanakirawo kuba nti munange bakola kye bayita gold okuweesa ennusu eza gold mu linnya lya Nepos wali kubayitanga webakolera oba basandusiza ebyuma ebyo wabula nga tewaliwo serious action ye batwala kubanga baga nti nno bamuziza ku ntebe ne talina maanyi. Kati yafulumya coins ebinusu bino nga kuliko Nepos ne Zeno zafulumya mu Italy era Odessa yekiyagala munafu atuliza kwe kuba kati yalinga awadde Nepos akasiimo nenge ebyaddala ate bamwiginowalinga ojja kufuga naye ng'olinga puppet tukujje bugimuwaŋŋanguse gye bakuddusiza ne tukomyawo wano obere ng'ofuga namwesonga eyo ffe tulina amaanyi. So mu mwaka gwa 477 Nepos nga kabaka addamu nate awandikira ekiwandiiko akiwandikira kabaka owa Eastern Zeno amuyambe era namuga nti nfuga kituufu wanza ku bukulembeze naye njagala Italy ebeere mikono gyange kuba teri mikono gyange munange n'agamba nti no ye kennyini yali akyagalira ddala naye aba yakakyogera ate abayeekera bali eri mu gawu mu Maserengeta ne batandika okwagala ate okulumba Odessa nate nga kibaliko kiri kimu kyokka bamugamba nti nno lwaki mwazizaako Nepos ku bukulembeze buno ate nga bali bamuggyako. Zeno yafuna obubaka okuva ku sayiri zombi eri Odessa n'eri mu gawu kakati bwabufuna obubaka obwo nga bamugamba nti lwaki mwazizaako Nepos omunafu bw'ati kali akakibwanga kabaka Zeno alisita okuwagira Odessa namugamba nti ekyagala okukola kiri kimu kyokka tajja kuyeekera ate tajja kuyeekera bayeekera bali abagalika obali mu gawu abagenda okuba nti ate tebalabamu tebasaamu kitiibwa Odessa kubanga kigamba nti okasobera nga oyeekedde Odessa abajja kuleeta olutalo ate nga Zeno tali prepared munefu kulwana musajja ono bwe yatuma ebintu nga munnanga afuuse muwulize ate nga mulwanyi. So mwaka gwa 479 Nepos okwagala konna okwagala okuba nti atwala kibayita Italy munaye kuddamu akusitula nate. Ebiseera ebyo waliwo kabaka wabafamiddwa nga aba Augustulus gwe bayitanga Theodoric. Nepos addukira ewuwe amuganyaga njezike ku basirikale bo bajje banyambeko banwanireko wakimu kyayo okuba nti ntwala munnange okubyogera bino byonna bamuwulira kati alinga ntaso okubanga ayeekera kati mu mbeera bwekyo kakigamwa munafu atuliza. Nepos yeetegala okuba nti alumba amaze okufuna kibayita afunye ayagala aperereza bamwe abasirikale bamuyambeko alumba at least atwali kitundu kya Italy kyonna abeere ngazizawo amaanyi gayina nga kabaka Western Roman Empire. Kigamwa munafu atuliza nti nno mu kaseera kano kennyini ate ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano nga bateekadde okuba ndi bagenda okuba ndi balumba mwaka gwa 408 munnange ng'ali mu maka ge wali mu Serona mu kizimbe kyabaga mu lubiri lwennyini olwa kabaka amayiddwa nga Diocletian ndi yabeerangamu bamembers bennyini abamusavinga abaservants abaweereza bennyini abaona omusajja amayiddwa nga Nepos nga kabaka bamutirimbula era kigambwa nti no mu kaseera kennyini ako ayinza okuba nga oli gwe basindika okwa bishop nga serious nga nyini ojjukira Nepos eri yamugjawo ku bukulembeze kiga nti noono yakuba omulimu atendo nnyo okuba ti yali mu lukwere luno lwennyini olw'okugjawo kabaka era ne bagamba nti no singa ddala si yali ye tuyinza okuga nti maybe okufa kwono Nepos kwali kujja amajega yamaze okuba nti ateekateeka okuba ni galumba nti gagamwegirawo naye nga of course nokimanya bumanya nti nno kkiriza obaгаana ye tayagalwa munafu nnyo ate nagwe yajjako naye era oli naye munanga ali eri naye alinze yagala tajja kubanga naye asirika kane ekyaddakaawo kyali nti sheeka bali baagalira ddala omusajja naye abeere nga avaako bamwetamiddwa kuba ng'amaze okuttibwa. Ekyewuunyisa n'olukiiko lwennyini olukulu terwatuula kuba nti bavuddeyo kuteekawo action zonna eri abo bagala nno batta oba batta kabaka mu kiseera ekyo okuggyako mu mwaka gwa 481
Odessa bwe yalumba akadwa kamaiddwa nga Dalmatia. Eno jjukira omusajja oli yali emaze okuba nti awummulira ani gwe twogerako yali kabaka amaiddwa nga Serious. Kati yalumba akatundu kano n'akalumba n'akakuba bulungi nnyo, era n'akwata omusajja gwe bayitanga Ovida gwe bali bataddeko nga ruler oba wakatu governor owa province eyo, n'amutta nga kyekwasa kirimu kyokka nti nno bano be bali emabigawo okutemulwa kabaka amaiddwa nga Nepos. N'olw'ensonga eyo mu bali bagala kuba ndi bo bennyini batwala amatwale gano gabeere gwabwe. Kakati Eastern Empire obwewulira ewa kabaka amaiddwa nga Zeno tebageza okuba ndi bamusitopinga omusajja ono, baga ati muleke. Kati Nepos amaze okufa, Odessa yaliko gonna yagamba yenyinyinyi yava n'agamba Zeno nti kati gw'osalawo. Zeno nga empera waki wa Eastern Roman Empire yamugamba nti omuyiza bonna gw'obulina gw'osalawo ani gwe muteekako omutuufu, kubanga nze nga Odessa ndi musajja mulwanyisa ng'abakulembeze. Kakati nno Zeno kye yakola kooti yalonda nate empera ate mupya tiyamulonda, yagamba nti oke kankole ekiringa ekyaliwo kye bamesabye okusookera ddala. N'agamba nti nno kaagira abeera solo Roman Empera owa entire empire yonna. So abeera kabaka nga tebatemyemu mu Roman Empire ng'ekyali luli bukyanga kisembe okubeerawo wansi wa kabaka yamaddwa nga Theodosius asookera ddala mu mwaka gwa 395. Okitegedde kamugana nga munange bwekyo bwe kyali amaze okuba nti kati alayira. Kale Nepos afudde mu 408. Western Roman Empire kati eringa kati evuddewo ebyaddala, eringa evuddewo kubanga abasajja bagambye nti you know what, kakati abadde afuga mu Eastern Roman Empire Zeno agenda kuba nti afuga kati amatwale gonna n'agenda mu Western Roman Empire nga obwakabaka bumbooti nga tebukutuddwamu. Kitegeeza nti nno kati okufa kw'ono Nepos kulinga okwakomekerezebwa layini y'aba emperors abaali eno mu kibayita Western Roman Empire mu kaseera kennyini, kubanga kitegeeza kyekyo nti obakabaka oli mu mambuka agambye nti kati kantekinga ova ekitundu kino kyonna kyonna Roma eberengedda mikono gyange, terukyayagala kabaka oba empera yenna mulala, kati ffe tukirina mu ttaano zaffe. Muganda wange atuwuliriza. Zeno olwo twogere kati ayaka yerangiridde okubeera kabaka, ate nga munange era ekitiibwa takyewedde yekka wabula nga twala bakimuwadde n'abalala abamugeza okuba nti bamulwanirako entalo ez'enjawulo okwali gye namaiddwa nga Odessa, kubanga jjuko yalumba Dalmatia eri mu kitundu ekyo yalina okuba nga akola kibayita revenge ey'omutawaana. Kakati nno ng'amaze okulangirira ng'amaze omugamba omukakasa Odessa akasiriza Zeno nti gwe solo empera, gwe empera wekka, kabaka yekka owa Roman Empire yonna nze gasigale n'omuyitale. Bw'asigala muyitale Odessa ye anaako kweyita naye nga kabaka era tayita eyo ng'agina kusaidi. Naye teyaluma nnyo omusajja ono kubanga amuwadde ekitiibwa kyagwana okuba nti amuwa. Akati omusajja ono Zeno afuuka kabaka already kabaka wa Eastern Roman Empire, ate afuuka kabaka olwo owa Western Roman Empire, kubanga jjukira Romulus yamaze okuba nti avuddeko ye kati ali ttale wetwogerera. Jjukira omusajja ono gwe tuyita Zeno okusooka bamuyitanga Talasisi, erinnya lyali eryaddala nga nakuba ng'afuna erinnya ery'Ekigriiki era ate nafuuka munywanyi oba omukwano gwe yali kabaka amaddwa nga Leo eyasookera ddala yali kabaka wa Eastern Roman Empire. Ano kino bw'afuna erinnya ly'Ekigriiki n'afuuka mukwano gwono kabaka kubanga ali musajja nga mulwanyi bwatyo, era nawe nti amuyambako okuba nti yali aziiza Abajamani abaali balumba naddala bakulembera amayiddwa nga Aspa. Kakati mu gwa 466 ono Zeno gwe twogerako yali Tarsus n'afuna erinnya kati ery'Ekigriiki. Laba n'agenda n'awasa olwokuba yali mukwano gwa kabaka Leo asooka, laba n'agenda n'awasa muwala we amayiddwa nga Alyadini bw'amuwasa ne bazaala omwana omuto amayiddwa nga Leo. Bamubbudde mwalinga kati jjajjaawe yali kabaka, jjuki yali kabaka bw'entanga Leo asookera ddala. Kati Leo asooka bwe yali ng'afa mu mwaka gwa 474 mutani wa Zeno omuto ono Leo gwe yalazaala yali alina emyaka 7 gyokka egy'obukulu. Bamuteeka ku ntebe ku Namulondo n'afuukirawo Leo owookubiri, era nga Zeno nga kitaawe n'afukako empera omukuza amangu ddala awo. Kyakitegeeza nti nokkiriza obagaana alinga afuuse kabaka.
akati ekyembi ekyaliwo mu mwaka gwennyini ogwo gwennyini liyo owokubiri batadde ku ntebe mwana muto myaka 7 afuna ekirwadde tekyamulekera bulamu nekimutta olwo Zeno n'asigala nga yakutte yali mu nkasi era akumye enkuume nga yagikutte kati butereevu nnyo wabula nga yinaani ne mwana wa empera liyo gwezaala mu mwana namayiddwa nga Alyadini. Kati olwo Zeno afuuka empera mu byokusaaga bwatyo yali taata ko empera kati akutte omukuza kati akutte enkasi era yananga okubanga campaign azitwala mu maaso mpola mpola n'akwatagana nnyo ne bano ab'eno mu west era kyova nti nomune bali bamusaamu kye bayita ekitiibwa era omwaka gwa 1975 ono bali bamugobaganya emisini agenze yaduka mu Constantinople okwegunga okwaliwo wejjukira empress amanyiddwa nga Verina yaga kuba nti munange ayagala entebe abere nga agitwala kubanga empress yagamba nti lugenda kukkiriza nate tugenda kukkiriza oli banga afudde lwaki sinze embeera ku nzira ku ntebe lwaki ate muzaako n'omwana amaze okufa lwaki muzaako omusajja atalina kakwate ffonna naffe atalina musayi gwaffe eno mu Eastern Roman Empire era okubanga alinga alwanagana bwatyo era n'agamba ye mu kulwanagana yayambibwako muganda we eyali badde nga muko wa Leo asookera ddala gwe bayitanga Basiliscus era Basiliscus n'amugamba nti at least nze nafuuka empera nesobola kukkiriza musajja ono ate munanga afuuke empera mu mbeera bwe zityo akati nekyaddirira kwe kuba nti yadduka n'ava mu Constantinople bali bafugiranga mu Eastern Roman Empire n'adduka n'agwambala akati yafuna refugee oba yaweza okuba nti yafuna obuddamu mu katundu yali yava eri akamanyiddwa nga Isayuria era Zeno wabenga yali eyo mu bantu ba Greek n'abeera nga agamba nti okke kyagenda okukola kiri kimu kyokka nanga okuyiiya abagenda omuyambako ate okuddamu okulumba eno babeere nga bajjako omusajja amanyiddwa nga Basiliscus eyefudde empera ono mu Eastern Roman Empire yageza kuba nti akonvisinga bajeno bali babiri asooka bamuyitanga Irus omulala bamuyitanga Amatus bamuyambe babeere nga bajja bamuyambe asobola okuba nti amachinga adde mu Constantinople bamugoba ko wali ekitebe ekikulu eky'obwakabaka obweri mu mambuka minwa ebyaddirira munafatuliza eri wansi eno mu Western Empire y'omukulu w'Abagermani amayiddwa nga Odessa gwe tumanyi nti no generali mulambirira nga twali maze okuba nti yabiwulira amaze okuggyako Romulus butereevu nnyo era asindisa engule yagisindika eri waggulu eri kabaka amayiddwa nga Zeno kati Zeno afuna n'amaanyi agalaga bali magamba ne mulaba bwe mbanga munyambyeko n'enkaliminga eno neri wansi nene wange nze mbeera kabaka n'ensonga eyo njabba binabe mwetaaga kubanga ngenda kuba nti nziramu okuba nti nkwasaganya obwakabaka bonna nga buli mikono gyange akati n'olwensonga eyo ekyo kasaba kimukolera Zeno kye yakola naye n'agamba nti no Odessa kyonkodde kino kikulu nnyo nnyini ddala naye nkufudde kati kabaka okuba nti ofuga ku sayidi eyo muyitale kakati mwaka gwa 408 Zeno ng'ateredde ntende ali mu kufuga bamulumba abamulumba be baani waliwo gwe twagambanga mukowe yennyini amayiddwa nga Masianus agamba nti nno wawasa muganda wange omuwala yali azaalibwani azaalibwa kabaka n'olwensonga effe tunuka twala entebe eno siggo gitwala banka okuba nti balwanagana tiyakoma ku ekyo Zeno nga talina nate abawopole bamulwanyisa abalala Irusi naye nayagala okuba naye ng'akola ki anyigirizaamu nongala yabalumbi agati bamwe ku buyambi era bano bonna munaye kyageza okuba nti bakozesa amagye gaabwe ne bakuba ne bawangula wamala bawangula naye kati kali kamaze okuba kabikuka nawe ate abali bagoko ni munaye bamujjako entebe abalala aba rebels abayeekera okwali abakulembeze ababayeekera amayiddwa nga Ostogothi abakulembera kwaliko Theodoric the Armor oba Theodoric the Great nema bayindanga bamuyitanga Theodoric Strabo bano bonna nga bakuba nti bamuyeekera kanaye amagezi nti ayakuba babinyini abeekubya atya beekube ye ne waba takiriimu mugala ng'atuuliriza kakati nno awo ali mu kuyiya amagezi ayinti abasajja bamuna nga abejjako etya oba beekutwako atya mugala ng'atuuliriza ojja kutandikira otandika onakuwaddako nga bulijjo program kwalamanywera bweti wetambula mweba kuba bawuliza balungi nnyo omulangira kalimage gange mbe bulungi mweraba